tulina olunaku olwaleero nga tugenda okweddamu. Ngenda kumukuwa akaseera katono nnyo akubuuzeeko mwesunge. Tugenda kubaako bye tugenda okwogera olunaku olwaleero nkakasa nti bigenda kukolera ddala bulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Uganda ebigenda maaso oba ebitambula olunaku olwaleero ebibadde mu lunaku ndowooza tebiyinza kusinga nnyo byobufuzi bikyakutte wansi ne waggulu okuva mu kulonda kwe tubaddemu, kubanga jjukira okuviira ddala eri mu kulonda bya bululu. Jjukira tubadde n'ebifo ebyenjawulo ebirondebwamu. Kati mu kiseera kino tutunuulidde okulaba ate okulonda okwa bassentebe b'ebyalo oba enkiiko ez'ebyalo. Kati kwe kulonda okusigaddeyo okujjuza okulonda konna nga bwe okutambula okuviira ddala eri waggulu ku mukulembeze w'eggwanga paka wansi eno ku kyalo. Kati abo tumaliriza awo nga tujjuza buli kimu kyonna okujjako ebinaakyuka binaavamu abeekubira enduulu mu kooti oluvannyuma lwa mannya g'abo bawangula okubeera nga gafulumira mu gazeti. Kati awo kye tujja okutunuulira okulaba biki ebinaakyuka oluvannyuma lw'emisango egyo okubeera nga mu kooti gisaliddwa. Naye nga gavumenti yamala dde okulaga nti kaakano okulonda okwa bassentebe b'ebyalo b'enkiiko ez'ebyalo twogera ku bassentebe ab'erusi esooka ate n'erusi ey'okubiri byobulayo abo yeweekyalo n'ow'omuluka oba enkiiko ez'okubyalo n'ez'omuluka. Kaakati mu kiseera kino gavumenti egamba nti kyetaaga okulaba nti bwe tunaatandikira okufuna okulayira bwe mwezi ogwokutaano ogw'omwaka guno abakulembeze abalonde mu bifo byabwe ebyenjawulo okuva ku pulezidenti okutuuka eno wansi. Gavumenti eyagala okulaba nti ate n'enkiiko ez'ebyalo zinaaba zimaze okulondebwa. Kati embeera eriwo bassentebe b'ebyalo bagamba nti obudde buyinza okuba nga bukyali butono, tewannabaawo nteekateeka yonna ey'okukola regisita ez'okubyalo kubanga abalonda ku byalo si be balonda ate wali. Abalonzi be bamu naye ate weesanga nti waliwo omuntu ng'alondera mu kifo ne takisulamu ate nga bagenda okulonda wano ku nkiiko ez'ebyalo baagala okulaba ng'omuntu w'osula era woolondera. Kati ekyo ekireetedde bassentebe abaliko okugamba nti gavumenti eringa epapiriddemu yalirinzeemuuko kiwuggwe ne kiggwa mu bantu nabino ebibaddewo byonna okulaba ng'ate baleeta okulonda okwo okw'ebyalo olwo nno abantu bafune abatuufu bennyini abagenda okulonda abakulembeze baabwe wansi. Enteekateeka esigadde eyo. Olwaleero ekikutte ndowooza abantu omugamba kibadde kya Yusufu Nsibambi n'abamu ku bannabyabufuzi ab'enjawulo kuliko abamu nga babadde era beekulubeesa n'ekibiina ekiri mu buyinza so nga abamu babadde ate ku ludda oluvuganya mu bibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti abeesozze ekibiina kya NRM mu butongole. Yusufu Nsibambi jjukira nti abadde ali ku mimwa gya bannayuganda okuva erabikira mu kifaananyi ne banne abalala okuli Atiifu Ssebaggala n'abalala nga bagenze mu maka g'omukulembeze w'eggwanga gye buvuddeko awo ne bamusisinkana era Nsibambi n'agamba teyejjusa yagendayo kulaba nga wabeerawo okutabagana bannayuganda oluvannyuma lw'ebyo ebyaliwo naddala mu kulonda okuwedde ebyaleka bannayuganda abasinga nga babyasimula bugolo. Kale ng'agamba nti kyetagisawo okutabagana ne bannayuganda bangi ne bamuwalalira. Kaakati nno olunaku olwaleero oyinza okugamba nti eggobe alimaze mu kibya bwe yeesogedde ddala NRM n'agamba nti agenze yenna era agenze kuweereza kibiina ekyo ekiri mu buyinza. Ab'oludda oluvuganya ab'enjawulo ne bagamba nti agendere ddala ggwereyo olw'ensonga nti ke baamulaba ng'agenze mu maka g'omukulu oba mu maka g'omukulembeze w'eggwanga. Kasita baamulaba ng'agenze n'asisinkana omukulu baakimanyirawo nti agenze ku lulwe kunoonya bibye era nga bagamba nti wano wonna baali balinda bulinzi kaseera kano newankubadde nga bagamba nti bamusaaliddwa kuba abadde omu ku abo abadde empajiruwaga ku ludda oluvuganya gavumenti wano munda mu ggwanga erya Uganda. Kale no byebyo nti wali nnyo ebisinga byonna bitambulidde nnyo awo. Ensonga endala ekyali y'abaana bwe batyo abakyadda ku masomero mu kiseera kino y'ensonga eri awo. Ebibuuzo bya siniya ey'okuna byakomawo katulirira ebibuuzo bya siniya ey'omukaaga ate era mu mbeera y'emu n'okuteekateeka abamu bakyanoonya amasomero abalala bagafunye. Kale no y'embeera eriwo jjaamu abadde mungi nnyo wiiki ewedde neeno abamu bakyatambula okugenda ku masomero okufuna ebifo. Kale nga bw'obimanyi obitambula y'ensonga zonna nga bwe zitambula bwe zitya. Ebweru w'eggwanga ndowooza Jesse Jackson wali mu ggwanga ery'Amerika okumukungubagira oyo y'omu ku balwanirizi b'eddembe era balwanirira ennyo omwana omuddugavu langi oba olusolo oluddugavu okulaba nti lwegazaanyiza mu ggwanga ery'Amerika. Yali bumu ne Martin Luther King Jr eyattibwa naye ng'alwanirira eddembe ery'abaddugavu mu ggwanga ery'Amerika. Kale nno okufa kwe bangi bakyagenda maaso n'okukungubaga mu kiseera kino n'okumwogerako
ebintu ebirungi ebyerere byebigenda maaso mu nsi byebigenda maaso mu nsi n'enteeseganya ziri eza Iran ne America nazo bitambula bwe bityo naye nga okusinga byebyo kati olunaku lwaleero weddemu Reloaded tugenda kutandika era njagala kwanjulira omugenyi gwe tulina olunaku luno olwaleero buno simulala okujjako Apostle Francis Katongole uno kasooka kubuuza ku linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo tusaze okulaba Apostle. Haleluya mu linnya lya Yesu. Amiina. Nange nsanyusa okubeera wano. Essebo. Ya. Osibye otasebo. Nsibye bulungi ddala. Ate mmwe. Naffe tuli bulungi. Mwebala okuweereza, mwebala emirimu gya wano. Amiina, ekitiibwa kya Mukama. Tusiimye nnyo Mukama olwa Kingdom FM and Kingdom TV. N'omusumba era Bishop Kiganda David ne Mama Cindy. Tubadde bamukwano nnyo emyaka mingi ne Pastor ne Bishop Kiganda. Natandika okujja wano mu church eno nga naye mbadde nudde okujja wano. Waludde ng'ojja ku Christian Focus Center. Natandika okujja wano nga church nga yeetolodde bamalaaya nga ntono nnyo bwe nti etuuza abantu bali kiba kine yeetuuza abantu nga 6. Eyo mu myaka gya 9 nga toyingira 12 9 mu 6 9 mu 7 8 awo nga tonawingira 12 kati neera ne mu 12 najjanga wano kubanga nakola engala z'abasingozi nnyo kulwana ebirango ku radio nga tena nakufuna TV no so naye bungeze okutuuka wano ng'olaba Mukama akoze lot of development era nengamba muwala wagenze naye nga ndi nkubuulire nti Katonda yeetaaga kumulemerako obulemezi. Ekitiibwa kya Mukama. Kale tukwaniriza bali batya boleseeka. Nyina omukyalo omu n'abaana 8 vukosi kati nyina n'abazzukulu ndi musajja mukulu. Weewaawo. Ekitiibwa tukiriza Mukama. Gigenda gitya jjo? Mirimu tugikola ntambula nnyo. Bwe mu Uganda mbeera ngenze mu mawanga ku lw'enjiri. Bemba muno era mbeera bali kyakisibeeramu nnyo nakujjako Katonda nga ayagadde embeeremu naye most of the time mbeera mu missions kubuulira kukola nkuŋŋaana mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga Kongo nyinayo amakanisa era mbadde ndi mu nteekateeka Kongo nyinayo amakanisa agasukka mu 8 so emirimu gyo tugikola tubeera busy naye nammwe mwebali ejawano egy'okutuula wanne mukola. Amiina ssebo. Weebalire ddala okujja. Amen. Kale bigenda maaso mu ggwanga nooza nsonga za byabufuzi simanyi oba olina ekigambo kyonna kyoyogera ku nsonga ezo. Sirina nnyo kigambo kipya naye nze ebyobufuzi mbitwalira ddala nga item gyensabira. Elections ziba zinaatera kati aba opposition bagenda okudevelopinga that system ey'okutambula ne flag. Nze olede nga nagisibayo dda mu church ku kituutu wenyini awo ku katuutu wembuulirira to pray seriously for the nation. Kati live around that nze nali manyi olede nti Museveni yagenda bawangula bayombanga nyina TikTok nani channel banyombesanga ne banvuma ebipimo bingi nnyo nize nanyi bagamba ddani Museveni ajja bawangula kubanga nalina mulaba nasaba ne mulabira ddala nga abuutikidde Uganda ate era nenkimanya nti ku mulundi gwe nagenda kuwangulira waggulu naye nenjogera neyatabifa kati ebyobufuzi nabiyiseeko tebirina nnyo kunyiiza nnyo abantu kulowooza nti we are different. Of course bw'oba olina ebigendererwa nga olaba ekyo kyokka biyinza okukunyiiza naye obanga otunuulidde ebintu bingi n'otuulira Uganda as a Uganda tusinga kwetaaga mirembe kubanga nze naliwo mu biseera biri awataali mirembe naye mu Uganda gyetusinga okwetaaga sente zakwe okuva wano n'otuula ku booda n'otuuka waka oba n'olinyumirwa n'otuuka waka kyetusinga okwetaaga. Amiina. Era ekyo bwe kiba nga tekiri mu ggwanga eggwanga lino kubanga nze ntambudde amawanga
mangi nnyo nakata 37 naye eggwanga wootuuka nga temuli mirembe mu ggwanga eryo lwotegeera ng'omuntu akubbaawo n'atambula butambuzi n'agenda. Kyaliko South Africa years back ng'omuntu akuba essasi nakujaga muloga n'agenda, nobody teri afollowinga. So kati Mandela bwe yamala okuva mu komena n'akomawo amateeka ne gabanga agaddaddamu naye mabega eri nga buli kintu kitawulawo ekyagala. So kati eggwanga bwe libaamu emirembe ekyo abantu bakirabanga ekyokusaaga, naye emirembe mu nsawo yo nga ssente mu nsawo yo mweziri n'otambula nazo n'osomoka. Kubanga abantu batambula ne ssente. Nze olumu ngenda mu banka nenzija milioni 15 n'otambula nazo ng'ozirina n'otuuka ku mmotoka n'oyingira mu mmotoka n'ogenda. Ekyo bayita emirembe. Ekkanisa okkiriziganye n'ababadde buli omu akyogera nti yeetaaga nayo okubanga mu bintu bino ebyobufuzi ebyenyigiramu. Okikiriza? Manyi kati nze nsoboka ku prayer palace ekibuye. Kakati twalina problem. Let me say it's a problem. Esumbibwa Bishop Grievous Musisa Alongo. Naye I think ne Bishop Kiganda alina link to prayer palace. Kubanga we basibuka abasinga obungi. Naye twalina problem ku prayer palace awo. Twalina LC1. LC1 nga tuwalana. Awalana kikanisa. Awalana church. LC nga yekobana ne police. Nibo kiri batukijjanya. Kakati netubona watu overnight nibatukuba emigo bingi kakati lumu newabayo okulonda. Bishop n'agamba nti gwensimba mu mugongo mwenako musonga ng'ekkanisa. Yes, ate ekyomukisa omulungi by then tewalingawo nti gundi osula gindi olondera gindi gundi osula gindi olondera gindi. Kati yali Jjuuko zone. Kati church yonna ate onaabanya nti oloweri bonna church omwavu wali mwenna nga musimba musuululu tuli ba mu Jjuuko zone. Kati bwe yasimbanga yasimbangako fenna nga tusimbako emabega ne tukyusa LC yonna ne tugifuula ndokole. Kyekyawonya prayer palace okukubwanga emiggo okuleetebwanga poliisi. Kati oyo mwasimbako yali awo oba yali amulabye mulabye? Twalonda akakiiko konna. Kati twagamba ab'echurch abasula mu Jjuuko zone beesimbewo, beesimbe babeere ba opponent baabana abalala. Kati nga gwe osula mu Jjuuko zone nti kati Bishop akumanyi n'akusimba emabega nti oyo LC1 deputy secretary bonna netulonda balokole. Ekkanisa zibe surviving bwetyo sebo. Kati no kankubuulire na kino ng'oggyeko ekyo kyokka ekyekkanisa okusurvivinga bo obuweereza bwaba butya? Ebintu byonna byatereera. Ekisooka twali tulina okusaba ekyo nga tekyayaluganda. Ekyokubiri ebyuma byaffe obimanyi, tuteekako ebyuma ne tukuba emiziki gya Yesu nga tekyayalutawaanya. Buli kintu kyonna kyakyukirawo ku lunaku olwo. Kakati kanzije ku kkanisa ennene, the big church in Uganda. Saagala nnyo okwogera nga neekubiira naye kankubuulire ssebo, singa tubadde tetulina Museveni nga ye president kubanga olinga nga ogamba Katonda kuboga singa nziramu ate nkiddamu sikirumamu. Katonda gwe tuweereza aleeta omukulembeze yenna gw'aba aleese ku lwa kkanisa. Kankiddemu senteza okuva ku lubereberye okusobokera ddala ku Adamu mu Edeni
sitaani alwanyisa bukristaayo. Sitaani yamanya nti Katonda ajja kuleeta Yesu mu buli ngeri yonna. Era Bayibuli egamba nti Adamu n'azaala Kayini. Bwe yamala okuzaala Kayini n'azaala ne Abel. Bwe baatuuka mu kiseera eky'okuwaayo, ono n'awaayo endiga, ono n'awaayo muwogo. Omulimi n'omulunzi. Ekigambo ekyo kyantawanya nnyo. Ono yali mulimi, yaleese muwogo we n'ensusuuti ne lumonde n'ebirala n'atikka entuumo ye neweera nnene. Ono n'aleeta endiga. Kakati ono Mukama agwo alese emiwogo. Mukama olakyaganya emiwogo gye. Kale agigaana n'akkiriza ono w'endiga. Naye Bayibuli egamba nti Aberi n'aleeta omwana gw'endiga omubereberye kamaakinge. Omubereberye, omwana gw'endiga omubereberye n'amasavu gaago. N'amasavu. Kakati Kristo Yesu ye mubereberye mu booluganda abangi. Buli kibereberye kinaabanga kya Mukama. N'azaala omwana we omubereberye n'amuzazika mu bugoye obw'omuwere n'amuteeka mu kisibo ky'ente. Kati ono bw'aleeta ekibereberye n'amasavu gaakyo, aba amaze okusonga olugalo nti Kristo awo agenda okuyita ate gwali mwana gwa ndiga. Kati ekyo ekiweebwa definite tebawona kuwunyiriza, kiri accepted. Kubanga Kristo gye yalina okulabikira n'okweraga omwana gw'endiga, so si mu muwogo ne lumonde ne kasooli ne ffene. Eyo Kristo si gy'agenda okuyita. So kakati nakibuuza nnyo ndigaligira because yalimu ensigo y'ekikristaayo ey'obwakatonda, ensigo ey'obulungi. Yalina okumanya n'ogoba layini eyo ereeta Kristo. Era Bayibuli eddamu n'egamba nti Adamu n'abanya mukazi we n'azaala Seezi. Kayini abulira awo, sitori ze zikoma awo. Amaze okutta Aberi n'abulira awo. Kati okuva ku lubereberye ye Sitaani anoonya nsigo ya bukristaayo. Kazi era ne Kayini yasse Aberi. Kati Katonda n'aleeta Seezi. Era bw'ogoba layini gye ya Kristo Yesu, ojja giraba nti etambulira awo. Ne bamuyita Yesu omwana wa Ibulayimu, Yesu omwana wa Seemu, Yesu omwana wa Adamu, omwana wa Katonda. Bwe bamuluka batyo. Kakati nno Katonda from day one yali ku kanisa. Ffe tuli ku byanfuna. Bw'onaanoonya muwogo, bw'onaanoonya kasooli, bw'ogamba ffe baani? Abantu. Here, men are for money, finances. N'abeezaawo nti abantu. Ye Katonda anoonya myoyo. God is after souls. Men are after money. How can I live? Era Yesu kyava abagamba nti mwiralike munaabeerangawo mutya, munaalya ki, musooke munoonye obwakabaka. Bo bali bamubuuza how they can survive. Kati ye Katonda anoonya myoyo, yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyabula. Kati as long as bano bakyanoonya ssente, bali bize ku ssente, ye Katonda ayagala bayingira ggulu. Yensigo eyo. Kati buli aleeta omukulembeze aba ampinpoinze ku church. Bw'aleeta omukulembeze omubi aba avunaana church. Church aba agireetedde ekikangavula. Abaana ba Isirayiri emyaka ebiina bye gyaggwako,
Yusufu nga amaze okufa ne wali akabaka omulala atamanya Yusufu. Why? Kubanga baali baze okufuna ettaka bazimbye emyaka 4 babukadde balidde bawasiriza Abamisiri bazadde abaana balowooza bagenda kubeera awo. Kumbe Katonda yalina endagaano nabo. Yoli kabaka okufa naleeta omulala, bw'aleeta omulala. Era Bayibuli egamba nti bw'ali akabaka omulala ataamanya oli n'atamanya Yusufu, mbu n'alandika batulugunya mbu abaana ba Isirayiri ne bayimusa amaloboozi gaabwe eri Katonda. Katonda n'awulira n'ajjukira endagaano ya Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Yalyoka atuma Musa okubaggyayo Christianity. Nti Katonda kasitaaba ng'akyabalinamu interest. Mubeera n'omukulembeze omulungi, bw'abakyawa abaleetera mukulembeze mubi. Abaleetera mukulembeze mubi. Kale tugenda maaso wedde muri Reloaded, tulaba wonna wooli KTV, ate tulina ku 93 Kingdom FM. Tuli na live ku social media platforms ezenjawulo, kuli Facebook ogenda Kingdom TV, ojja kubanga otufuna butereevu nnyo bwetto bwe tutambula, n'agenza ku YouTube bwetto bwe tugenda maaso. Program wedde muri Reloaded, tuli ne Apostle Francis Katongole. Apostle, eyo tugenzeeyo tuyiseeyo okwo. Tuli ne mwaka guno leero ennaku z'omwezi 18 mwezi guno tuli mu Gwakubiri, kitegeeza nti omwaka gukyali muto newankubadde ate era gudduka ku misinde gya yiriyiri. Oyogedde ku byonna ekkanisa ffe Katonda yayagala myoyo, ffe twagala byanfuna, ffe ng'abantu, abaana b'abantu. Kati awo ennyini tutandika waliwo abakyali abapya mu kisibo, endiga ezikyali empya mu kisibo. Baako obubaka obusobola okuyamba oba oli awo n'okunyweza kabeere ne boogamba nti baludde mu kisibo, obubaka obusobola bayamba okunywera mu mwaka guno ogukyali omupya ogwa 2026. Mukulu Senteza, olwaliro ebintu bingi ebigenda mu maaso mu bulamu bw'abantu. Era ng'abantu balowooza nti Katonda abuuka amacco. Amanyi kye bayita okubuuka amacco? Kwe kuba nti togoberera mitendera wabula oti. Katonda y'omu gw'olokoka ng'olaba, ye Katonda y'omu owaleero. Era Katonda talina wagambya nti nze katuuyo kamuyiseewo. Abooluganda mwenna abatulaba, sigamba nti ogenda kubonaabona, sigamba nti oteekeddwa okubonaabona, naye sisobola kulimba nti Katonda asobola okukyusa ekigambo kye. Katonda takyusa kigambo kye. Katonda bw'akyusa enkola ze, kiba tekitegeeza nti Katonda akyuse. Ogambye nti Katonda bw'akyusa enkola ze kiba tekitegeeza nti Katonda aba akyuse. Otegeeza ki? Katonda y'omu okuva luli mpaka leero. Naye asobola okukyusa engeri gy'akolamu ebintu. Ye asigadde y'omu naye engeri gy'akolamu n'ekyuka. Kati tulaba God the Father yajja ne tumulaba endagaano enkadde yonna Katonda kitaffe n'akola byonna, n'ayita n'omuliro, amazzi negakulukuta mu lwazi n'ebirala binnya bali emaanu. Okuva ku Matayo okujja kutuuka eno ku Yokaana y'omu. Tugeze mu ndagaano empya naye akyusizza enkola. Enkola. Bali abamuliranga mu kidiba aleete malayika. Kuno malayika yajja yennyini. Kristo Yesu yasindikanga malayika awonye bali abakanga mu kidiba ekibesusayida mu Yokaana 5. Kati ate tulaba yennyini yazze. Y'omu naye enkola ekyuse. Kati olwaleero y'omu, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kati tuli mu ngeri ya Mwoyo Mutukuvu.
bali bamulaba abatambula naye bamulaba naffe olwayo tumulaba naye in a different way naye ate nga eneeyisa kyebayita principles zo tezikyuka kubanga principles kyekigambo buli ekiri mu byawandiikibwa eyo nnono ya bayibuli buli kyolaba mu byawandiikibwa oba kirabye mu ndagaano nkadde oba kirabye mu ndagaano mpya ezo nnono kati omuntu yenna n'awangula however much oli muto oba oli mukulu kasita obuka ku nnono nga wedde takyuka takyusa kigambo kye akyusa engeri gyakolamu ebintu kati omuntu yenna anaawangula kubanga nze bwe nalokoka bankwasa bayibuli satu nga zonna za lulimi lumu zonna za lulimi lumu kubanga ogenda okukola otya nali muzibu nnyo nali nefujjo lingi nnyo nakulanga ebintu bingi nnyo ebivundu bingi nnyo mu kitundu kati bwe nayingira mu kyaki buli yandabanga ku kitundu kuwabeeranga kuwakulira oba n'okkulira kati nsaakulirako najjako yonna gye nayita kubanga saakulira na maama wange saakulira na taata wange nakulira mu musolesoole nakulira mu biwagu wedegewasengawo novaayo naye ebisinga obungi ebyango byange byabanga bikolobero buli omu yagiraga bamutwaleko ewalala wenasooka okuba naye nasooka nokubeera najjajja wange omukyala yanejjako lwanvunza ate lwaki tezitundulanga ate nga omukadde alaba emuzaza numa nasirika wasenga taata wange yali abeera mu bibi ebyo akunywa mwenge bintuntu byange rigeti infact taata wange yasetinga example yali mbi nnyo mubulamu bwange kubanga nze samwegomba nako ogaboraga negombye okubeera ni taata wange nga byakola bina biswaza kakati kati nengeri wasenga nembeerayo kaawo nensomasoma katontono nenjasa flaska y'omukodomi wange muko naakutamwa muko yangoberawo kuolu oyasiza flaska nanga kino ekyana kyamugalawo kijje wano netutambula mayiro nga 18 nantwala wasenga omulala alabe toke wasenga oyo omulala ate oli omuko nga ye tayagala mwana yenna avudde ku buko yampalananga nga yenga wala na muliraanwa we kati ekyango byayo nalaba omuvubuka nga alina envunza ate nga ye mukulu ezo nga gwe zawona nze nga ndi muto anti nebuuza gwe omukulu lwaki oyina envunza nga nze omuto gwe wadde ozitundula nemutega amagwa mu luguudo nemutega amaggwa ate nentuulanga wali najja nagalinyamnega muvinawaga ndigenda otundula envunza kumba omusajja ndaba mukata kwagala omuvubuka bwe yasitama wansi okwejjamu amaggwa namubuuza akukoze egi nti yanteza amaggwa kuwa olusaasula olwo bakugobeddewa bangoba ngende twala ekyana kya mugandawo genda kakati nakulanga effujjo lingi ebimenyogera nyinza okutwala essaawa 3 namba kati nakulanga effujjo lingi nnyo olwo olokose kati abalokole bano nabakolangako effujjo babajjanga okubuulira enjiri bano bananga bayimira ku nguudo abakubogoma nalina eggaali yange nga nkwata bwe nengisindika nebatambuliramu negenda oluusi nesitula abawala nembakuba wansi oluusi nenkwata engoma zaabwe nezisindika neziringita kati ngaeffujjo nali siikola nti oba ndyagala naye nalikolanga kubanga nali ndinyumirwa wali onyumirwa nga nyumirwa bunyumirwa ebintu bwe bityo kati bwendokoka eyambuulira enjiri naŋŋamba ojjagenda ku kyaki ate kyaki nayi manjeeri kubanga nayitangawo buli lunaku nga nvuga eggaali nga bakuba engoma baba bali awo nga ntabye abawala sikalabe kukume njiga lwali lwakusatu naloka lwakubiri 88 ku lusatu nengenda mu kyaki nasanga bakuba ngoma zaabwe bayimba bulijjo bano bokolako effujjo bayimba batendereza nange nemba joyininga
abawala kata bafulume ninga nali ndokose kati ebintu bya byanyumira bali bamanyi nyina akaduuka oli eka kunyu kati bwebambala service byaggwa ne bambuuza nti owooluganda walokose ne mbagamba nalokose omukadde w'ekyaki bamuyitanga Kawooya nampa bayibuli omusumba nampa bayibuli nabawona oluganda yampa enkadde kadde nava ku kyaki ne bayibuli ezi 3 pasita naŋŋamba nti Katonda awulira Katonda ayogera Katonda atambula Katonda alaba akwata noku ajja kukwatako bw'onaafukamira n'osaba ajja kuwulira akulaba atambula era bw'onaddayo eka fukamira osabe ng'olinga asaba omuntu gw'olaba. Ene person ali eyandaba ampulira wakalokoka walokoka dda ebintu 3 bibijja okuzaala ebirala weewaawo bina bintu 3 weewaawo bina ekisooka saba ekyokubiri buli lwofunanga chansi y'okusiiba siiba gasaba nena alusaazi naye oba ozirina osobola okusiiba. Ekyokusatu buli lwabangawo chansi y'okuwaayo eri Mukama gikozese okutandika ku kyemu eky'ekkumi ebiweebwayo ensigo n'ebirala byonna ebisobozesebwa mu kyaki bikolenga n'omuntu wange tegwemulugunya bikolenga n'okuyomba toyomba otaddeko nga toyomba bwenkola nga baŋŋambye bugambi nange nekikola bukozi ne baba bagambye bugambi anti nyinza okusigala muli munda nga n'entolotooma ate ogambe kankuli mwami senteza wabeerako mukyalo mwasiganga ebijjanyo nga mwagala ffe ng'abato mwenna n'abawakanira n'abakulu abakulu bo basiganga baagala basinga tebaagala kyova laba babyawulangako kifuba ebyensigo kwerumya bwerumya bali badde babirya naye babyawulangako ne babiteekako ne kufulu waleme kubaawo omuntu yenna abikwatako butabeera oli gwe bagamba nabo bennyini beetekangako ekisenge okusiga kwerumya naye amazima gali nti teri kikabira mu ttaka gwasize ne bwosigala ng'okaaba otya tekikigana kumera tekikigana kumera ndi mutuufu wasi ni mutuufu oli mutuufu bwekiba kigenze mu ttaka ne bwokaaba nogamba kale maama ebijjanjalo bizazimbisize mu ttaka genda ng'okuba emiranga gyo naye kyekijanjalo kifukeeko amazzi kasita kifuna embeera ezikijja ezikimezesa bayibuli ega nti abaasiga nga bakaaba balisanyuka bwe bali babitisa ebinywa nga bakomawo kati zino slogani zonna ezo zonna za buntu. It is pain of man. Katonda tasaasira musizi akugamba bugambi weeyigirize okusiga ng'oli musanyufu kubanga okusiga kwonna kuba kwa bulumi naye kuzaala amagoba nti g'omala okutegeera amakungula agakirimu kati bw'oba otwalayo okusiga ogenda oli musanyufu kubanga otegedde oyawukanye kw'oli ataddeyo nga tasuubira era nze Katonda yangabye ebintu ebyo bisatu nga nkyasula mu kyaki yaŋŋamba nawulira loud and clear nasabira emyezi 2 nga Mukama lwaki nfa obwavu nga ndi mu kyaki nsaba nsiiba naye nga ndi mwavu lwaki kubanga eno combination y'ebisatu nali sigikola nkiddamu combination y'ebisatu prayer fasting and giving ebyo combination y'ebisatu n'omuntu yenna ndaba olwayo gigezeeko from today
nti kwata okusaba okusiiba n'okuwaayo byonna bigendere wamu lema kubeera guuni kafulu mu kimu nti guuni musabi nnyo musiibi nnyo asiiba n'akalanguka naye nga toyagala kuwaayo bwe musirina nze nali nsi teri atalina ssebo teri atalina oyo gwolooza ntalina abaako olunaku lwafuna nziremu abaako olunaku lwafuna kati ekibuuzo ekyebuzibwa kwekyoyagala oga nti awatawaayo bali kungulu basabiriza era si bw'oyogera nabo kati abo bw'abagamba nti sirina abaayo n'akakeera alina wali bayibuli wegambira nti agamba ntalina nekyalowooza nti alina kibagenda kimujjako in fact fe tugamba nti omuntu lwagambira nti talina lwaba alina ekisinga okuba eky'omuwendo omuntu lwagambira nti talina lwaba alina ekisinga okuba eky'omuwendo ate kiyinza omutaasisa ddala mu Katonda kino kyabalowooza nti tekiri ekyo kwasibidde olugoye olukoba ate kakyako kenyini kekaba kalina omutaasa kubanga ekiweebwayo ekyambulula nekikwambulako ekintu nekikuvaako nga tabakusabira nakusabira awo nokyali kubinyweza muntu kuba obadde oyogera noono akyali omujja mbadde mbulayo kimu mbadde nakwogerako ekisooka kusaba ekyokubiri kusiiba ekyokusatu kuwaayo naye netusobola bakalono nga tugenze ku kino kyebayita ekyokuwaayo netukisoolobyamu netugamba nti waayo oba otegeera oba totegeera oba omanyi oba okaawa oba tokaaba waliwo ekyokuna kyotannaba kuleeta kati soke tuve mu bubaka buno tukomawo tuli ne Apostle Francis Katongole twogera nkakasa bulungi nnyo nti naawe ogoberera bulungi nnyo tukyagenda maaso n'okwogera ebigambo katono nnyo katujje tuzuukuka mu matulutulu buli olukya okunoonya ekigulira magala eddiba abasinga kye bayita okutoba bwe tutyo tutandika olunaku nga mpaawo amanyi bwe lunaabeera wabula olwaleero nina amawulire amalungi gy'oli wano ku kanisa ya Christian Focus Center Mengo Kisenyi tutandika olunaku n'essaala nga tuwaayo emirimu gyaffe eri omutonzi okutulungamya mu jjo okuwa emikono gyaffe emikisa nga kw'otadde n'okutukulemberamu kale nno tukusaba otwegatteko buli olwokusatu n'olwokuna ku ssaawa 12 ez'okumakya mu kusaba okuyitibwa golokoka oli ekibuga mwe tusinzira okukoowoola Katonda n'okumusaba okuwa emirimu gyaffe omukisa teweerabira buli lwakusatu n'olwokuna ssaawa 12 ez'okumakya wano ku Christian Focus Center Mengo Kisenyi ne Butereevu ku KTV mwana wa Katonda golokoka oli ekibuga ogenda otya ku mulimo gwo nga tonnabakera mu maaso ga Mukama b'okola nabo mu zaakeedi baofiisi balogo bakuloga balikola buli kimu kyonna ekisoboka ku maduuka bateekayo eddogo olufuluma geeti nga bakuloze dda bafuuwa emmindi balambiriza mb'osiraane mb'olemererewe ogwe mu akisidenti bakuba amasasi ebyo byonna tubijjawo na ssaawa ya ssaala buli ku makya okuva ku ssaawa 11 ez'okumakya emmambya nga tennasala nga yaakaggwa tulina okusaba okuyitibwa essaawa y'essaala ku radio ku TV tusabira eggwanga lyonna tusabira abantu bonna gwali mu kkomera gwali mu ddwaliro gw'olina ebizibu byaŋŋana okuzaala bisuwa bintuga ennyumba yannema okuyingira bwe nyingiramu mpulya ebikaaba ebidodoma ebikola bitya essaawa y'essaala tebimanyi era abasabye mu ssaawa y'essaala Mukama abakoledde naawe njagala okugamba bwe weebaka teweebakira ddala wadde oli gw'okola naye oli omulabe gwe ŋŋamba akuloga naye alina omulogo we
gwagenda namukolera ebidagala kati naffe tugamba katusabe naawe ng'abasumba abo tulabe butafumula eddogo liri mu linnya lya Mukama waffe gwe noogenda n'ogaggawala n'ozaala n'ozimba n'ogula emmotoka ebintu ne bitambula n'osuubula China n'ogenda Dubai mu America n'ogenda Canada n'ogenda tubeereko bye tukutula bw'oba kati webakira ddala zukukanga tusabenga wamu ffenna ne Mukama ajja kukwanya omukisa mu linnya erya Yesu. On the 28th, it's singles meeting. Basingo bano balina meeting. It's meet and greet. Meet and greet. On the 28th February 2026. So all the singles plan for the 28th. Don't miss it for anything. In the name of Jesus. Amen. Amen. We are going to be in this place. And we're going to have a wonderful time on the 28th, starting exactly at 10 a.m. to 6 p.m. Invite as many as possible in the name of Jesus. You are watching KTV, building a kingdom-focused generation. Kale nkukulisaayo mbubaka obwe tubaddemu yonna gy'oli gy'osinzira okutuwuliriza ku 93 nawe atufunira ku KTV wonna w'oli mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'ogoberera butereevu nnyo. Program tuli muwedde muri loaded, tuli ni Apostle Francis Katongole twogera bigambo. Njagala kugamba nti program ene kutuusibwako obumu obw'abasumba ng'obasumba bwe twogerako bwe bwa NAPAP, National Pastors Platform of Uganda, obukulemberwa omulabirizi Dr. David Kiganda. Obumu obwo bulina ekitebe kyabwo Mengo Kisenyi Erosiwano Kiganda Zone okuliraana ne Christian Focus Center. Njagala kugamba nti oba olina kyoyagala okwebuuza emiryango miggule ojja n'omanya abasumba bangi nnyo abali mbumu buno kubanga obumujjukira okusooka ekyo kimanyi naawe nti geemaanyi n'ate n'okulaba nti bw'obaawo ensonga yonna yonna ate obaako engeri gy'otegeeza ku booluganda ne wabaawo ensonga gyekwatibwamu. Kale n'obumu obwo obwa NAPAP, National Pastors Platform of Uganda, bwe butuvujjirira ne tujja wano naffe ne tubaako ensonga ez'enjawulo ze tukutuusaako okuyita mu bagenyi ab'enjawulo betuleeta olunaku lwe tuli ne Apostle Francis Katongole twogera. We tugendedde mu kuwummulamuko abadde atugambye nti ebintu birina ebiyamba omuntu okuwangula. Abadde atuwaddeko ebisatu atugambye nti okusaba, okusiiba n'okuwaayo. We tuwummuliddemu ng'agenda okutuwa ekyokuna era wenyine tugenda okutandikira. Apostle obadde otuwadde ebisatu biri ebiyamba omuntu okuwangula naye kaakano nga tugenda ku kyokuna ekyokuna. Kakati muntu ayinza okubuuza obijjawa kyekibuuzo obijjawa bino bye tuwadde ebisatu ebisatu weewaawo ebina. Kakati oluusi mpaavu yawanvuyamu Yesu bwe tukkiriza omulokozi waffe yakola bina weewaawo bisatu. Ekyokuna tekirabika nnyo naye yakikola. 1 Yesu yasaba ate n'asaba nnyo. Bebulani Sura 5 waga nti bwe yawangayo okusaba n'okwegayirira n'okukaaba ennyo amaziga eri oyo yayinza okumulokola mu kufa. Katulaba nga awasabye. Bw'osoma Matayo Essula 3 bw'amala okubatizibwa mu Yookuna agenda mu kusiiba.
n'asiiba ennaku 40 nze sizisobola naye nsiiba ze nsobola. Anago togasobola? Nze sigasobola. Kyekimutuuza ne ku ssaawa naye era nsiiba ky'osobola. Kyensobola. Nti bwe nsiiba 12 zange mba nsiibye. Ate bwe nsalawo nga ngenda kusiiba ennaku 3 era mba nsiibye. Ate era bwe nsalawo nga kampanvu yeemukko era mba nsiibye. Nti okusiiba kuno kwanyamba nnyo kanayogereko nze. Kwanyamba nnyo okwekutula ku bintu. First of all nali mu society ey'entujjo, disiko, bakazi, mikwano mivundu, nini kuwemula, kwogera bino kwogera biri, kuvuma, ebyo ebintu ebyetoolola omuntu ebyamangu ebimutuukirako amangu. Katonda sometimes yalina obuyinza obikukujjulako. Kubanga buli lw'oyingira mu kusaba n'okusiiba oba weewaddeyo mu kaseera ako okusembera okumpi ne Katonda nga weekutudde ku birala byonna. N'okusiiba kwanyamba nnyo, kukyanyamba nakati. Ekyokubiri era okusiiba okwo Katonda akukozesa nnyo mu bulamu bw'omuntu kubanga omuntu aba yeekutudde ku bintu ebirala. Okwogera naye amagenda geneeyo gy'alaga n'ebintu ebimukolako ebingi n'okumanya Katonda. Then ekyokusatu, Yesu ataalina kyasobola kuwaayo kimusinga yeewaayo. Ddamu awo. Kanywe n'amazzi. Ogambye Yesu bw'ataalina kisinga kuwaayo. Bw'ataalina kisinga ye kyeyali waddeyo. Kubanga byonna baali babiwaayo dda. Nziremu? Byonna baali babiwaayo dda. Nga bawaayo dda embuzi, bawaayo dda ente, bawaayo dda ebinyonyi, byonna nga babiwaayo dda. Naye ekyali kitaweebwangayo nga kye kisingiridde ate ng'ekyo ekiweebwayo tekirina connection yonna na musajja na mukazi, gwali mu mubiri gwe na musaayi gwe. Omubiri gwe n'omusaayi gwe tegwalina connection ya musajja na mukazi. Nti Katonda bw'agamba Ibulayimu okuwaayo omwana we ebira connection ya musajja na mukazi. Katonda bw'ayita Kristo Yesu ku nsi n'afa tabirako connection endala, abira connection ya Katonda na mukazi. Kyobula Bayibuli nti Yesu teyazaalibwa gw'okwagala kw'abantu bwe kuli wabula okwagala kwa Katonda. Kati bino byonna ebyali ku nsi byonna byali byakozesebwa dda. Kati jjukira nga yalina okuwangula byonna n'okuwangula kuli okuwangula nti Katonda bwe yamugulumiza n'amuwa erinnya erisinga amanya gonna kubanga yakkiriza okufa okw'ensonyi n'amugulumiza okusinga ebinnya. So Yesu yakola bisatu. Ekisooka yasaba, ekyokubiri yasiiba, ekyokusatu yeewaayo as a living sacrifice. N'alyoka okuwangula kuli kwe twagala okuwangula okunene. Then n'ekyokuna Yesu yakolanga fellowship. Yeeyawulanga ku balala bonna n'afuna fellowship ne kitaawe. Era olumu agamba nti temwategere nnyina okubeera mu nnyumba ya kitange. So omukristaayo yenna anaakula tosabira waka olina TV. Weesomera Ebbayibuli ng'okugimanya naye tosobola kusoma Bayibuli ng'okugibikkulirwa. Weesomera Ebbayibuli ng'okugimanya naye tosobola kwesomera Bayibuli ng'okugibikkulirwa. Ng'okubikkulirwa bwe kulina okuba. Filipo asanga omulawe ng'asoma Bayibuli. Yali agisoma ava Yerusaalemu akkirira addayo waabwe e Ethiopia. But Filipo n'amubuuza nti naye by'osoma bitegeera. Nga ate munanga nabisoma bitegeera atya nga sifinga teri abenze vunudde. N'atandikira awo. Naye ogw'osomako Kristo Yesu. N'omugaso gwa Kristo kyekyo na kino. Kati waliwo kati ebintu by'atagaba n'abiwa bonna. Nti I'm a believer, therefore I can pastor myself, nsobola okwesumba, nsobola okusaba. So fellowship mwe muli amaanyi agakuza omukristaayo, agaleeta okutegeera, agaleeta
okumanya kakati nze nzaani era bwe mba nga nzaani nti eno ensingi yiseemu ntya. Oyinza okuba nga wasoma nga olina diguri naye nga olina kutunda mandaazi. Osoma olina diguri. Yes. Nenga olina okutunda amanda. Yes. Nga gwe Katonda kyateeka omirimu gyo Katonda omukisa oguyisa ogukuleetera ng'olina kuyita mu mandaazi otandika mpolampola n'oliza ng'okoze factory. Kati ekyo kitegeera nga maze okusoma kuba okusoma ate anti nkulaga nti mu Katonda bw'otandika okukuŋŋaana n'eyabooluganda. Yes. N'osomesebwa ekigambo kyangu nyogera nga weetegeera weezuula nti tho nasoma nyina diguri nti naye Katonda omukisa gwange yaguteeka wano. Nze ndabyeko abantu nga balina diguri naye nga eya diguri yabivaako nagisoma naye nga yakola dry cleaner. Mbadde nsuubira oli mu bbula lya mirimu. No, bw'ojja mu church Katonda yakuvumbula. Amagenda gaffe gonna buli eyalokoka gatuukira tuze mu church. It's not anything anywhere else. Gali mu church. Nze Katongole olaba wano nali wakufa nga nsiika Kabalagala. Wamusiikako ye ewangi nze emirimu gye saakola mpozi kubumba buloka naye oli mulimu bonna bonna kusiika Kabalagala, kusiika muwogo, kusiika lumonde, kusiba binyebwa byakaveera, kusiika mpuuta, kugivugako kagaali, kusogola mwenge, kafangu nayo yena. Era in fact singa sarokoka nanifundikidde nga nsindika kigaali. Jo sente wali ozifunye? Anti okoze mingi nkuwulidde. Tewali wadde navuganga nagenda okulokanga eggaali gye nnina yakyama n'omuti. So the final destination of a born again Christian is church. Wadde babivuma boogera bino boogera biri teri mu Kristo yasobola kwezuula okutuusa ng'ozze mu nnyumba ya Mukama n'onywera n'otuula n'owuliriza n'oyiga n'omanya amagenda gange gali ludda wa. Nze omusajja yaŋŋamba yali musumba mu kyaki n'aŋŋamba nti ndabye ebiryo bibiri ali nona mu kyalo eyo n'aŋŋamba ekiryo ekisooka kye ndabye kibadde kyange nga kyanjadde bwe kiti nga kitaddeko ensujju naye tekibuuse kibanja kyange. Nangamba ndaba n'ekiryo kyo ekikyo nga nno nina ndi bisaati kubanga nagezaako n'okugaba empale kubanga bali bamaze otusomesa okuwaayo. Kati empale gye nalina empale bbiri gye nalina emu nali ntudde omusumaali negugiyuza, ngenda kugaba ennamu eno gye nali ntuddemu omusumaali negugiyuza. Obadde olina bbiri? Mbadde nyina bbiri. Oyagabako emu kuba otegedde ey'ewaka gye njagala okugaba eno gye nali ntudde mu ntebe omusumaali negugiyuza ate wagiyuza kabina. Kati osigazze olw'emu gy'obadde ate ogenda okugaba? Naye nengenda nenjikuba ekiraka eyiyo eri gye nali ntegese okugaba nenjigaba. Kati ssebo omusajja naŋŋamba naye ndabye ekiryo kyo. Oyagamba musumba ndabye ekiryo kyo tuli ku kyaki ng'ekiki ekiryo kibaze ensujju nnyingi naye nga kiyiseemu kigenze n'emibanja by'abalala gye kibalidde. Tewabitegeera? Saabitegeera naye gye nagenda neyongera okusaba n'okukuŋŋaana n'okuŋŋaana n'okwevumbula. Kakati ntandika okulowooza Mukama mpisa okuweereza, ntandika okulowooza okutandika okubuulira enjiri mu Uganda. Obwongo ne bugenda nga bubikuka mu East Africa, ne bugenda nga bubikuka mu Africa. Lindako bino byonna byonna nga bubikuka okyali awo ku kyaki? Anti kyenkulaga nti eyali badde nga
final destination of a born again Christian is church. Bw'ojja mu kanisa n'onyiikirira kanisa egenda kukuzaala okufuula ennaggwano ne bw'oba olina diguli n'oba tolina ne bw'oba tosomangako. Bishop Kiganda yali mu nnyendo yakyogera nnyo yali mu nnyendo oba yatunda biki ekiraba bwe yali mu ndiba watermelon ezo yavumbula n'okuzisalamu era obuwulira nga abyogera wa but church made him to be. Bino biraba bino TV biki wano nkugambye najja wano ng'ekanisa eri muwunga nga teri na muntu yena gosobola gamba ina in fact nagamba Bishop Kiganda ne mugandi usekwa n'okolawo ki kubanga twafuluma emmanju wa church nge yetolodda ba malaya ne tufuluma emmanju yangamba yenyini yangamba gyatugende kulaga abakristaayo bange baliwa ne tugende emmanju wa church nga ba malaya basitamye bwereere ne mugamba omanyi nti wano vaawo omuga kuva mu Kisenyi namugamba okuva nze kenyini njogera nga namugamba pastor wano vaawo omanyi lwaki mugamba nesitadde abakazi basitamye bwiriri bati nogamba nti oyinza okkolera muno omulimu omuweereza obukolera otya wali naŋŋamba bwenaavaawo wanaena nababulira enjiri kati Katonda agaba n'ebifo nga alina ensonga bannange Ekiganda yagumirawo wano andi era nayo mu bujulizi bwe ate kino ekitundu yali yakitamwa kino ekitundu kyomuno kubajjukira baali bagoba edda kati ate naye yali yatamwa Kisenyi laba ate Katonda wamusindika atajje mu Kisenyi yali yatamwa kati gwali omugoba mu kifo Katonda mwe yamusimba is a hero kubanga ntuusa wano nenfa mbadde ndudde okujja wano eri buloko y'abasumba ndusagirekawo ekyo ekizimbe butuyingire sagirekawo nene kyaki yenyini mbadde maze emyaka ekisukka mu 10 nga tojja wano mu Kisenyi naye ate nga mpitawo nengera sayidi eri kubanga nyina ebitusi byemba nziza okulaba naye ngino sijjaayo nfudde nengaba anything buli kintu kyonna bakiwa time ntidde bwe ntuuse wano najjanga no nga nditeze ebirango by'abasingozi oluusi n'ojja okukolako programu ku radio bwebityo TV nga yakatandika ekyali soso small kakati ebyo byonna obiraba byava mu kuba nti yakyusa kyano n'ava mu nsi najja ewa Yesu n'ava mu kujabuze wa Yesu n'ajoyiringa church n'asomesebwa n'asabirwa n'abulirwa enjiri okubikola nogenda nkugaziwa kubanga buli wafuna okubikulwa okuvudde omubikulizi naawe ofuna okubikulirirwa naye buli lwesomera osigalaawo kubanga Katonda yakikuwa obugazi bwakyo alina bwe yabukwasa so kati okusaba okusiiba okuwaayo n'okukoŋŋaana fellowship bina ebyo bina bizaala business bizaala okutambula amawanga bizaala okufumbirwa bizaala okuwasa amamotoka tugavugidde omwo nze navuga emotoka yange emberebeere nga sivudde mu Uganda fellowship church kusomesebwa kusaba infact nze mubulizi yasooka okugula emotoka nga sivudde mu Uganda balaba wakola otya research I'm telling you by then ababulizi tebaali banya bafuluma eggwanga twabamanyanga nobamanya nti Kayanja ali bweru Musisi yagenze ne muganda we balabye ekkubo Serwadda nga batono bamolisi Bukenya badreke kanaabo bebaali batambulire ogenda ebweru Jackson Senyonga yali nnyonyi nga ali awo ku Paris yava na Congo yajja ticket egenda mu America so we used to know them tikati yagenze mama bino tutambula mu Uganda naye Katonda from church tebakulimba nga nakulimba
ne bavumirira church ne bagivumirira batya. Church is your mother, church is your father, church is your everything. Kanisa ekola omuntu okubuli okuliwo okubusirusiru okwo Bible kwegani Katonda n'asima okulokola abakkiriza oku kusaba omuntu ng'asaba ebintu ebyekisirusiru ekibi kinaabiremerako ogenda okugenda omalirizanga yali eri nzalwa omukyalo bambuuza naye kakati Francis tuwulire naawe wagenda ku musawo ki wakikola otya nembagamba kyaki kusaba kyaki kukuŋŋaana kati nebasigala ne bakkiriza oba ne basigala nga balimu akatomo bakkiriza kubanga mama wange olumu yambuuza ne mwana wange emmotoka bagigaba ne mugaba emmotoka bagigaba kubanga agikuwadde bwagikusaba ate ogula ki abuuza okuwaayo nga kwegamba kyamutawaanya nakwata mmotoka nenjigaba kati kyakubuuza ne bagaba emmotoka bagigaba okwata otya emmotoka giwagula obuguzi n'ogigaba nga yamanyi waliyo ebintu bigabika tolugoye gaba engatto solo zigaba n'emmotoka n'okwata ettaka n'oligaba nga kisuse ku ye okitegeera naye Katonda yagabira Adamu ensi gwe kyali ku mmotoka n'ebikola emmotoka n'abigabiramu namugamba nkuwadde amayinja nkuwadde everything buli kintu kino n'ente n'embuzi byonna mbikuwadde Katonda asobola ogaba bwatyo ebyengana eddaawo ebivamu n'emmotoka n'okutukola ezikyavaayo ti fene tulemu ogaba emmotoka emu tubanga tukodowadde nnyo Bayibuli egamba nti awo Ibulayimu bwe yamanya ekifaananyi mwe yafunira Isaaka n'amuwaayo nti image eri yagitunuulira ey'okuzaalibwa kwa Isaaka buli musi Ibulayimu yali afudde takyabeera nga abasajja bebabeera ne Saara takyagenda mu nsonga za kikyala kitegeeza nti bakyasobola kuzaala kati Katonda in that system emaze okufa n'abawa omwana bw'abanga yamumpa mu kifaananyi bikiro nti amanyi ekyokukola kamumuwe yamunsabye ye yamumpa mu myaka gyange eji ng'eweddewo nti amanyi ekyokukola ayinza n'okumperawo 10 kati yamala kulowooza n'ategeera kiri ekifaananyi mwe yamumuweera n'alyoka amuwaayo wedde muli Rodet nkakasa nti naawe oyina engeri ddamu atulaba atugoberera ku KTV naawe atuwulirira ku 93 Kingdom FM eddoboozi liwa katuni Apostle Francis Katongole twogera ku nsonga atuwa ebikuyamba okunywera ate katuyingidde ku ludda olw'okuwangula omwaka nga gutandika abantu bangi buli omu abaako ne byateekateeka pulaani omwaka bwagwagala era ebyo abyanjula maaso ga Mukama twogera ku oyo omukkiriza kandi Mukama nteeraamu obwangu obwo bwasaba ndabye nga mu byonna byoyogera ate ogezaawo kumuwa biki ebimutwala era mu buwanguzi neyongera okumunnyonnyola enteekateeka ze zonna ng'azirina bwe ziri ebyongerera ddala okulaba nti nga bwakyagala bwe kiba Katonda nga bwe yakiteekawo kibeerera bwe kityo nga kibeere weewaawo ekisooka tobba ssente za Mukama Katonda getuweereza Bayibuli emwogerako mu kitabo ky'Okuva essula ya 2 nze Katonda ndi Katonda wa bujja omusajja omu yampa ente nali ngenzeyo kumuwulira bw'agimpa ne mugamba ente yange gimpe njitwale koye tekyali ntoka ngira njirunda alina ezize asazeewo nze ampe ente agiwe Mukama kubanga agandi musumba nti ente eyo njiwadde Mukama kati olwokuba nti nze ndi in that position of godly eyoba Katonda agiwadde nze ne mugamba nti kati bwewanga ogiwadde Mukama nti gimpe njitwale waliyo abantu abasobola okutuwakanya Katonda alya ebyo tobikubya mpaka kubanga yali tobimanyi Katonda wasalawo okulya alya Yesu teyalya siyali Katonda yagamba nti kitange ali munze nange ndi mu kitange kitegeeza nti Yesu babanga yajja ku nsi n'alya Katonda yalya
Katonda asobola okubeera ekintu kyonna nyina kyasobola ate Katonda bw'asalawo tomubuuza. Ebintu bya Katonda tubikopyalinga na death. Kufa. Katonda bw'agamba nti ogenda kufa olwaliro teekateeka butwesiteeza ogenda kufa. Katonda bw'agamba ngenda kuwa omukisa tewayita na dakiika. Kati omusajja namugamba nti omanyi nti ente yange gimpe gitwale. Nagaana tiyagaana yanga kanjiranjulula egira ekulaakula. Kugana yakuwa nga kiringa ekirowoozo ekirungi. Yali ampadde. Ngamba ekirowoozo ekirungi ky'ogisigaza agirunde ekulekulemu. Yali nduusi. Yali nkazi. Abo yakulaakulamu. N'agamba nti agikuyitidde oginonooba. N'agamba nti waliwo ebyetaago wano nti kanjitunne njagizaawo. Ogwa girwisaayo kati akugaye nti ayefunye ebyetaago ku nte eno gye yakuwanga ekyali nto kati ekuze. Yali badde era ngamba nti jangu nno n'ente eyo. Kati obubaka obukuddidde akugamba nti njala kugitunda. Olwo ginonye ggwe. Yagitunda n'asirika. Kati mu kugitunda n'asirika ezize ne zitandika okufa. Ente ya Mukama eyasigala agirunda ekule. Yatta ezize zonna ne ziggwawo. Olwo agitunze yakozesa alengedde nga agenda gizaawo kati nze yasobola okuzaala azeewe ya Mukama. Nagenda okumusisinkana nga yayafuwala okwavuwala okubya ennyo nga ne mukyala we buli buto olwafuna luvaamu. Kabyali ate binene. Kati we are talking about how to grow, how to prosper. Engeri gy'osobola okukulaakulana. Mwami sente zakankubuulira. Bwe neerabira ekintu ewo tekifuuka kikyo. Bwe weerabira ewange ekintu kyo tekifuuka kyange kiba kikyo era nsobola okukino n'essaawa yonna. Bwe nkusanga wakirya nsobola okukusiba nga kyange. Kati Katonda however much nyina waliwo enjigiriza nyingi nnyo olwaliro bagamba ekimu ekyekkumi ebiweebwayo ebyo endagaano nkadde. Ekitegeeza ni Katonda wa ndagaano nkadde. Bwe tugamba bwe tutyo eyo enjigiriza eyo ey'ekifa mukokko. Bwe tugamba bwe tutyo nga twogera bwe tutyo nabiki bina bitwogera abantu bebogera enjigiriza ezo z'ekisiru. Katonda lwali kugwako n'agamba nonya ebyange. Kazo kikyogeraganya ku kufa ogaye kikyogeraganya ku kufa. Nkyerabidde. Jessica kibadde ki? Kati Katonda omuleese nga akuguddeko nga gwe biri okyabiyita nti ebyo byandagaano nkadde. Ngezaako okukijjukira kubanga kijjidde wano. Naye amazima gali nti Katonda ne bw'asirika ng'oyitawo aba tafuuse muzibe. Ne bw'otambula n'ogenda wa yonna gy'oba olaze aba akulinze madda. Kati omuntu lwatakwatanga ssente za Mukama, ssente za Katonda n'azirya n'azikozesa ebibye ziriwa ssente za Mukama kuba kati gooli yali awaddeyo ekintu ng'akikuwadde ng'akiwadde Mukama n'akisigaza busigaza. Kati oyogera ku muntu ssente za Mukama. Kati enente yange ogiwaddeyo eri Mukama n'ogisigaza si yiyo naye eri mu nnyumba yo. Tekitegeeza nti bwe ndeka ekintu ewuwo kiba kifuuse kikyo. Bwe njja nekisigisangawo nkusiba. Kituufu. Kati enente teyali yiye ate ne byeyakula tiyampita nzikola ekingi noni yafuna ekirowoozo nti asobola ogikozesa n'agizaawo oluvannyuma. Kati bwe yagikozesa Katonda yanyiga bunyizi n'akuba byonna kubanga teyali yiye. Natta zonna. Ngenda okugendawo musisinkana nga mwavulu nkupe. Kakati nno kino kankyogera waliwo anaakitegeera naye bajja kukitegeera. Ensonga lwaki okuwaayo kuli so vital.
bw'oyogera ku Katonda oyogera God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. That is one God. Omu mu busatu. Omu mu busatu. Kati number one is of God. Emu ya Mukama. Oba okirabye mu ndagaano enkadde oba tokirabyeyo. Oba okirabye mu ndagaano empya oba tokirabyeyo. One is of God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. That is one God. Tugende ku lusuku. Edede. Tugende wedede. Do you see anyone in the garden? Tulaba yemu. Emiti gyonna egy'omu lusuku onoolyangako gumu togulyangako kubanga gwa Mukama. One. Kati one God, one bw'onaamala ng'okungula byonna bina ebikungulwa byo. One is mine. Why? Because one is me. Oba ondaba? Buli kintu kyonna Katonda agenda nga kijjako emu. Emu yiye. Emu yenze. Bw'oleeta abasatu baleeta omu. Bw'agenda mu lusuku tulaba yemu. Bw'alonda ebika 12 eba Isirayiri ajjako omu. Why? Because one is him. One is me. Katonda bwe yayagala ensi n'ogwayo nawayo omwana we eyazaalibwa omu bw'ati. Kati mbuuza ekibuuzo. One is what? God. One is Jesus. Kankuddiremu. Katonda yatonda ebintu byonna kamala bitonda neyerekerawo emu kyekigambo kye n'akyambaza omubiri. Oba nzireyo wansi tulabawo emu mu lusuku. Katonda bamala okutonda ebintu byonna n'agamba Adamu emiti gyonna egy'omu lusuku onaalyangako gumu gw'otalyangako. Najja ng'ajjako emu. Tunulira generation ezo zonna okuvira dda ku Adamu. Buli nyumba yajjangamu omuntu ogwo. Buli nyumba. Adamu n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala n'azaala Seezi. Ne zijja ne tugenda ku Nuwa n'azaala abaana Katonda n'ajjako omu. Abraham n'azaala abaana 7 Katonda n'ajjako omu. Agenda ajjako one. Mu byonna bye yatonda yabitonza kigambo kye ne yeesigalizaayo kimu n'akiyita Yesu. So kakati bwe tugamba nti ekimu ekikumi tulinawe tukiraba mu ndagaano empya oba mu ndagaano enkadde ate nga tulaba Yesu. Jesus is the one of God. Nga bwe yajja akigambye okuva mu ndagaano enkadde abaana ba Isirayiri nga batambula n'abagamba ente emu zonna mu 10 emu yange, embuzi emu yange. Why? Because one is me. Ne bw'oleeta abasatu baleeta omu. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. That is one God. Kati namba emu tebagizannyako ewa Katonda. Because number one is the hand of God in creation. Nti ebintu byonna Katonda yabitonesa kigambo kye. N'akyambaza omubiri n'akyeta ku nsi. Ye mwana. Wali osomye ku linyolo nti kiss the son. Tuli mu Zabbuli ey'okubiri nti munywegere omwana. Kati omwana kyeki? Omwana kye kigambo kya Katonda. Omwana oyo kyeki? Omwana oyo kye kiweebwayo kya Katonda. So God loved the world, he gave his only begotten son. Kati once you hate giving, you hate Jesus. Bw'okyawa okuwaayo oba okyaye Kristo. That's why God values giving. Kubanga naye yawaayo. Without giving, no.
kati okuwayo tekulina okwayo kudisappointinze muntu kubanga everything you see bw'otawaayo tofuna. Kiki ekireeta okukalubya kubanga okusomesa kati osomesezza era buli omu nkakasa nti agoberera buli omu nakkiriza nikiki kireeta obuzibu awo omuntu ng'ayinaawo nodda mu kafubo okuwakana n'omutima gwo ng'ekintu kituuse obaka kuwaayo naddala ng'okuwaayo eri Mukama. Good. Kakati osooka kutegeera kino kyokka kubanga ffenna tubyogera nti tubitegeera abasinga obungi. So God loved the world. Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'awaayo omwana we. Ekigambo ekyo tukyogera naye tukiyita kungulu. Okay? Lwaki nga tukiyita kungulu? Gwe njagala otunule so God loved the world. Kitwala bulumi okwejjako kyosinga okwagala. Kye bayita kwejjako oba mu bwongo obwo omaze okweggalira n'omira pini. Kati okuwaayo sebo kwakumira pini kubanga oba wejjako. Bw'oba wejjako obanga yeesuna okuyingiza kwangu kubanga kunyuma. Naye lowoozaamu ng'omuntu agenze emmanju abamu tobavayo nga batuyanyi. So kati okufulumya kwonna wonna we kuli sikuba kwangu. Kitwala so God loved the world. Naye yennyini Katonda yamala kumalirira nakwagala nsi. Ate kati okumalirira okwo kyekigambo kyennyini kitegeeza nti omala kudevelopinga love kwekyo kyoweerayo n'olyoka okiwaayo nti omwaka guno nyina biki bye neetaaga mu Katonda. Kati nze wemala obipima nga bwe mbyagala kubanga manyi abantu abasinga buli omu enteekateeka agirina n'okugiwandiika agiwandiika nabati agiwandiika abirina era ne bwe wamugamba nti kati tusabe abikuteerawo nze bino byenjagala ki omwaka. Kati omala okubitegeera ebyo ng'ate mbyagala mu Katonda kati kitegeeza nti obwagazi bwange obwo mwe nnyina okukozesa bwe gutuuka ate era ekituuka mu bibye okuwaayo kubanga lwali bw'ati akuweesa guno n'akusabisa guno. Nawudde ndakweza omusumba mu ng'abuulira n'agamba mbasabidde Katonda nga bwe yawa Ibulayimu omukisa n'amukyalya n'amukolera nammwe abakolere nemuweza ka message there and then nemugamba nga bakoze nga Ibulayimu ng'okugumiza kyayogedde nga muwakanya kazi nga bwe yawa Ibulayimu omukisa ati ye abadde abasabira tugamba mu kyaki mbasabira Katonda nga bwe yawa Ibulayimu omukisa nammwe abakolere nabo abakole bwatyo nange nemugamba nti gattako na kano nti nga Ibulayimu bwe yakola ki bwe yakola Ibulayimu Katonda tabuuka nagwa mu bimukisa challenges Ibulayimu ze yayitamu ezamuweesa omukisa sebo Ibulayimu yawa ekimu eky'ekkumi ate mu bujuvu bwakyo nga teri namugambye naye bona abakristo baffe oluusi tumala bawugganira nga tebagala kiwa ate nga basaba mikisa gya Ibulayimu. Ayi Mukama na Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo tosobola kukama nte ya Ibulayimu n'ogijjamu mata kutuusa nga Ibulayimu akulagirira okola ki ka Ibulayimu tewali mateeka olwo n'amateeka tewali wabula ye n'akimanya nti ate alina okukikola. Anti muwulira bayibuli eri mu biti nga binaawo. Ekisooka beba Adamu lutambula tuuka eno ku Ibulayimu. Abo tumanyi abamu yena generation tulabawo Nuwa Mukama gwayogera nabye n'abatonotono abali awo. Kati tutandika ku Ibulayimu. Katonda olwaze ayagala kuleeta kiri kye tulina okumaliriza nakyo. Kiki kyali ekyokukkiriza kubanga kati olwo yatandise okulambika engeri gyagenda okuleeta Kristo Yesu. Amuleeta nga wakukkiriza
so si wa mateeka nga wakukkiriza kwe kulonda Ibulayimu. Ibulayimu n'akkiriza Katonda. Ky'obalaba nga Bayibuli ebuuka n'etuzaayo eri abali mu kukkiriza baana bazadde ya Ibulayimu. Walaga Ibulayimu yakkiriza abatali mateeka n'abona ekimu ekikumi abatali mateeka. Kati abantu ababuulira endagaano enkadde bagitunulira mu ngeri bajja ku Adamu mpaka eno ku Malakayi. Si bwe tambula bwete. Kati Ibulayimu bw'omala omukwata n'omutambuzawo n'omuyingiza Misiri abaana ba Yakobo, kati ate awo ebintu ne bikyuka ne bidda mu mateeka. Bali tebalina mateeka kati obatuuse Katonda ajja abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri abawa amateeka agaleeta mu Musa amangi ennyo, era waliwo n'abantu bamu abogera ku mateeka era nga tebagaabula. Waliwo amateeka n'obuteekateeka obungi obwaweebwa Musa ne wabaayo ne 10. Gana amateeka 10. Amateeka 10 ag'oku lusozi Sinaayi ago tegafanga mpaka olwaleero kubanga gatutambuza. Liriwo lyatta tottanga lyafa geza omutti tolimbanga towayirizanga muntu munne gafaago malamu nnyo toyendanga lye lyafa. Kale omuwanga ekitiibwa ge lyafa tewegomanga kintu kyawo nno ago ge gafa. Ago malamu nnyo munda mu ffe Kristo Yesu kwe tumutegeerera. Era Kristo Yesu bw'omutunuulira Bayibuli egamba nti essanduuku ey'endagaano essanduuku Mukama gyagamba Musa okukola yalimu ebintu 3. Ekisooka yalimu omuggo gw'obwakabona. Mpulira ennaku zino abantu bagamba nti obwakabona bwavaawo. Fifi naluli bwakabona Kiganda kabona eyo office ey'ettaano eyo erimu abasomesa abasumba ababulizi b'enjiri bannabbi n'abatume. Eyo office eyo y'abataano eyo office ya bwakabona. Buli omutambula ne Alooni yalina batabani be 4 yenga wakutaano. Iyo office y'obwakabona yatambulanga mu ndagaano enkadde nakati weeri office y'obwakabona. Mukama waffe yaleka agirambise bulungi nnyo. Kati omuntu bw'agamba ebyo byakoma nini weeretako ekikolimo kya bwereere. Amala amateeka tegakyali oba otegeeza galiwa. Bw'oyogera ku mateeka gali omukazi ali mu nsonga tayingira mu nnyumba ya Mukama ewekiwalaata tayingira mu buteekateeka kama bya Musa oluvannyuma ekyamateeka olwokubiri agakali gayitiridde nnyo mugenge tayingira mu nnyumba ya Mukama eyakuukamu olwala obuteekateeka. Abo Kristo Yesu yagakwata n'agakomerera ku musaalaba naye gali 10 ago agaali mu ssanduuku ey'endagaano mwalimu ekikompe. Yesu yakyogerako nagali bajjajjammwe baali emmaanu mu ddungu ne bafa naye nze mmere namu. Nze musumba omulungi omuggo nga gutegeeza busumba. Omuggo gwali gutegeeza busumba ekikompe kyali kitegeeza mmere namu. Kristo ye mmere namu. Ekyokusatu mwalimu ebipande eby'amateeka 10. That is Christ. Oyo Yesu ajjudde amateeka n'ebiragiro byakoma ku nze. Yesu yayogera kitegeeza mu ssanduuku ey'endagaano abaana ba Isirayiri gye batambulanga nayo tebatambulanga nakira batambula na Kristo. Kati gwe tulabe eno mu ndagaano empya ng'atuuse agamba Musa mu byawandiikibwa nimuza mujja okujja obulamu nti naye ng'ebyawandiika byali byogera ku nze. So omuggo gw'obusumba nze musumba omulungi. Yesu yakyogerawo mu Yokaana 10. Nze musumba omulungi. Abansooka bonna baali babbi era abanyazi ensendiga n'endiga zaabwe tezaababulira. Yesu n'agamba jjajja baali emmaanu mu ddungu ne bafa. N'amaliriza ng'agamba nti 3 n'atumaliriza ng'agamba nti nze nkomerera amateeka. Era in fact Yesu yayogera Matayo 5:6 ayaga nti mwagambibwa nti toyendanga naye nange mbagamba nti buli anaatunuliranga omukazi n'amwegomanga akoze ati ago gavaawo. So let us not tulabe kubuzaabuza abantu olw'ebintu bye tutategedde bulungi. Be mba mwagala okutegeera obulungi ebirimu abavubuka n'ab'ennaku zino ababuulira enjiri kusinga omuntu ngayogera ebintu ebiyinza tolina omutandikira kati no biki byayogera. Omusajja gwena budde guno ng'ayogera newuunya agamba tetulina kubulya abantu ku kibi, tulina babulya Kristo Yesu. Takula omututegeere kati luka disi
naye kyabakola takimanyi kubanga waliwo omuntu ayinza okubanga aposa atabuddwa butabulwa naye olwawo omuntu ng'omwoyo gumukoleramu kubanga bw'agamba nti tulina kubuulira abantu ku kibi kati kyakola tugaita kitegedde I don't know saagala nnyo okuwaayira naye abamutuuza baweebwa ssente baweebwa ssente batandika okutawangula enjiri yaabwe ego mwoyo ogugutambula ogwagala okujja abantu kubabuulira Kristo Yesu ajja kukola atya abantu bajja kuva ku kibi direct Katonda yali batamala biseera bye Pawulo yali batamala biseera bye okutuwandikira ebbaluwa nawandika banga abaluganda nti nsooka okubabuulira nti abakola ebiringa ebyo tebayingira bwakabaka bwa Katonda yali batabyeteeka tabireeta obanga ddira bayibuli nogandika nti bayibuli teriiwo nti twogere bitusanze Pawulo wabyogerako nababuulira ku kwagala kati boyogera ku kwagala boyogera ku Kristo boyogera ku bantu obereka ekibi boyogera ku Kristo boyogera ku bantu obutatingana boyogera ku Kristo kati Kristo bw'abanga agaziiziddwa gye tumubambaliza eyo gyagenda akukwata ku bantu okusinga okujja n'ogamba mulokoke mubeera balokole tusigaze eddakiika 7 obudde okutuggwako bwe tusigazaayo obadde otuwadde ebintu ebikwiye ebyamu omuntu okuwangula otugambye okubba okulya sente za Mukama naye kinadde nkubuzaawo nti sente za Mukama ziri wanze nkoze ebyange kati nze sina sente za Mukama ziriwa zoŋŋaana okulya zogambaawo sente za Mukama zezo zennyini kati for example weeyamye sente ziba zimaze kuva mu zizo ziba za Mukama 2 ekimu eky'ekkumi sente za Mukama ebiweebwayo sente za Mukama kimu eky'ekkumi nyina okukimanya kirina okubaako ate si kyange yes kati saavisi kati kamalirize nga saavisi ya church we are talking about church ebiyamba omuntu abanaawangula nabagambye number 1 prayer number 2 fasting number 3 giving number 4 fellowshipping in fellowship muku fellowshippinga bino bijja okusanga bino ojja bisangayo ebisatu ojja bisangayo ebisatu naye mbadde mbagamba nti service eri complete efugibwa ebintu 5 number 1 kwe kutendereza n'okusinza number 2 kwe okuwa obujulizi number 3 kyekigambo number 4 kwe kuwaayo number 5 kwe kuwaayo kyasa abayagala okulokoka ne balokoka ebintu 5 ebifuga service now temusobola kukola service nemutawaayo temusobola kukola service nemutawulira kigambo kati bwojja mu nnyumba ya Mukama package y'okuwaayo gitwale nga bweri okole ekintu mu bujjuvu bagamba tugenda kuwaayo lwanjiri waayo kwenje bagamba tugenda kuzimba waayo kuzimba bagamba kimu kya 10 byonna bisengekeddwa bulungi ate buli kintu mu level yakyo. The more you give, the more you excel in giving, the more you prosper. Prosperity. Eyabalokole tejja lwa kukola kwokka. Okukulaakulana kw'abalokole tekujja na kukola kwokka. Bayibuli egamba mu kyamateeka essula 15:9 nti weekuumenga olemenga okuba n'ekirowoozo eky'obukodo ng'oyogera nti omwaka ogw'omusanvu omwaka ogw'okugabiramu n'okusonyiwa amabanja tegunaakutuuka eriiso lyo ne liba bbi eri muganda wo oba eri ennyumba ya Mukama. Ekigambo ekyo ne kituuka mu maaso ga Mukama nga ekyo ky'oganya okukola kituuse mu maaso ga Mukama ne kikaaba. Tolemanga kumuwa n'omutima gwo tegunyiikaala nga bw'omuwanga, kubanga olw'ekigambo ekyo eky'okugaba Katonda kyanaavangako omukisa mu mulimu gw'omukono gwo gwonna. Kati Pawulo yena atugamba nti eyabbanga alekeranga okubba akolenga n'emikono gye afunenga ekyokuwaayo era afundikira agambye kuwaayo. So giving is the principle mu Katonda eyamba abalokole okuvaayo, kubanga nange yeyanyamba. Tweyanzege weddemu reloaded akadde katugamba nti weewaawo emboozi tebangako nkadde kujjako ng'aginyumya yakaddiya. Tubadde ne Apostle
Francis Katongole bwe tutambudde olunaku olwaleero mu budde bwe tusigazaayo butono ngenda kumukuwa mu bigambo bye biwumbawumba awumbewumbe olunaku olwaleero tusobole ate okufundikirira awamu puroguramu eyaleero. Apostle, yes sir, mu bigambo byo ebibumbawumba emboozi nange tugitambuzza wumbawumba tugende. Nyinza obbagamba kisaabagambye ekisooka abalokole mwagale nnyo Yesu, mwagale Yesu, tokendeeza ku kyebayita kwagala Katonda wadde ebintu bingi ebimuvinga mu nsi n'ebiwulwayo ebyogerwa n'abantu byebakola naye Yesu si yabikoze. Stay faithful mu Katonda, kola byonna byotekeddwa okukola, olindirire ye, saba, siiba, waayo, kuŋŋaana mu nnyumba ya Mukama. Bw'obanga oli wawa wano Christian Focus Center tonaya musumba malala unakumala. This church is capable for you to reach heaven and to prosper. Ensimbi zo kanatagenda kuvuna lwaki twaziwaako egindi bw'oziwa wano oba okoze ekyoba Katonda. Yagala Mukama n'obulamu bwo bwonna n'omutima gwo gwonna. Ne bw'oba wagwa komawo, ne bw'oba ng'owulira nga abalokole be bakoze ebingi nnyo bikusumbuye omutima, komawo. Yagala Mukama. Nze nayagala Mukama n'okutuusa njagala Katonda tangiye. Ndabye Mukama, ndabye Katonda, n'abe waffe ne bakakasa nti yabadde Katonda. Singa tabadde Katonda tebaliwo tuli bwotyo. Ekyo kyokka. Ebirala bisobola okukulema. Oyinza okuba nga wali oyagala okulonda teyayitamu oba gwalonda teyayitamu whatever bintu byasobola okwogera, naye kankubulye weekuŋŋaanye osigale mu maaso ga Katonda. Bayibuli nti Ibulayimu n'asigala ng'ayimiridde mu maaso ga Mukama. Buli mukristaayo yenna, buli mulokole yenna wonna wooli, tosonga lugalo togamba gundi ate gundi. Ebitakukwatako tebikukwatako, va ku ntamu z'abalala, tunula mu sepiki yo muba ofumbira. Mwagale Mukama, twagadde Mukama. Katonda n'atukola bulungi, Katonda atusanyusizza, tulaba ebyamagero ebyali badde byakoma, naye Mukama ng'abitukoze. Nobody asobola kwagala Katonda nobeera disappointed. Amiina. Apostle, tweyanziza ssebakadde k'otuwadde. Amiina. Weewaawo puroguramu y'olunaku lwaleero atugifundikirira wano. Nkwebaza okubeera omulabi omulungi yonna gy'osinzidde. Kakasa nti wezzeemu mu ngeri emu oba endala, era otegedde obuwanguzi we bwekwese bakubi